abo be baana ba Kabaka mu Katonda bwe babadde balaga essanyu ku lunaku lwabwe olubeerawo buli mwaka. Babadde ku kkanisa Katwe Mataazi era nga be bakulembeddemu okusaba kwa leero. Ekyawandiikibwa kisomeddwa mukozi munnaffe wano ku Delta TV Lameka Patwa Disani. Abo ndibatuusa ku lusozi lwange olutukuvu ne mbasanyusa mu nnyumba yange ey'okusabirangamu eyaabwe ebiweebwayo ebyokebwa ne ssaddaaka zaabwe bikkirizibwa ku kyoto kyange kubanga ennyumba yange neeyitibwanga ennyumba y'okusabirangamu eri amawanga gonna. Ekitundu kikomyawo. Akulembeddemu okusaba ye Samuel Davis Kasagga ng'ono asoose kwebaza abakulembera ekkanisa eno wamu n'omusumba Frederick Lubega olw'okuwa abavubuka omwaganya nabo ne bayimirirako mu maaso g'abangi. Okusookera ddala njagala okwebaza musumba waffe Frederick Lubega, twebaza Mukama olw'okulengerera ewala ne basalawo bagambe nti n'abavubuka basaanidde okuweebwa omwaganya okuyimirirako mu maaso g'abatukuvu. Wabula Kasagga mu kubuulira kwe tayawukanye ku mbeera eriwo mu ggwanga ey'okuttiŋŋana n'ategeeza nti kye kiseera abantu okulaba ekisa kya Katonda. Kubanga mbadde nzija awe Kabowa ewa Kibadde ne ŋŋamba lino ekkubo lye tuyitako buli lunaku naye ng'ate ababbi kwe bali kubanga nsanze ku makya bakubye omubbi ne bamusuula mwala. Mbadde nzija wano. Kasagga asabye abatuukirivu okukozesa ekitiibwa kyabwe nga batambulira mu buufu bwa Katonda kuba kyakulabirako eri abalala. Okweragiramu ekitiibwa kye ffe Mukama b'ayagala okukozesa okulambulula ebigenda mu maaso mu ggwanga kubanga singa entisa ya Mukama ebeera mu ggwe tosobola kukola kintu kisobo. Ategeeza nti wakati ng'entisa ya Katonda ewedde mu bantu kye kiseera okunyweza ekigambo kye. Agambye nti engeri gye bali abavubuka balina okukozesa ekiseera kino okusaba baleme kukulekera abo abakuliridde mu myaka. Wakati nga mu ggwanga entisa ya Katonda eweddemu, mukwano gwange nze naawe tugenda nyweza ekigambo kya Katonda. Ekyawandiikibwa ekirala kiri mu Deuteronomy 10:12. N'omwawole w'ekkanisa eno Frederick Lubega aliko obubaka bw'asindise eri abakristaayo. Mukama yeebazibwe. Mukama alina ensonga lwaki akozesa abavubuka mu mbeera efaanana bw'eti mu biseera ebifaanana bwe biti. Era tubasaba mwebale ate mbaagadde nnyo kubanga balina ebigambo bye bakoze ne mu byonna balispekiti. Okusaba kwetabiddwamu abakristaayo okuva mu biti ebyenjawulo. Kiyingi Moses, Delta TV Amasukulu.